nti buli muntu avubukamu abeera ne byeyeegomba era nga abyagalira ddala, ng'ebimu ku bino mwe muli ekiyitibwa empeta. Leero mu swag tukuleetedde empeta omuntu z'ayambala ne zisanyusa amaaso g'oyo yenna abeera azikubyeko emmunye. Zino ziri mu bikula eby'enjawulo okuli feeza ne zaabu oba kiyite diamond ne gold. Zino nga oggyeko ebika byazo zirina dizayini okuli ebimuli, emmunyeenye, eneetoolo, eza sukweya n'ebirala. Gwe omuddugavu osobola okwambala empeta ya diamond kuba ebeera ekunyumira nnyo, ate gwe omweru onyuma nnyo ng'oyambadde eya gold. Wabula ng'oggyeko ezo ezikozesebwa abafumbo abagatte mu masinzizo, naawe omuntu omulala osobola okuzambala n'onyuma. Gwe yenna azaagala osobola okuzisanga mu butale bw'ebintu mu maduuka ag'enjawulo ku miwendo egy'enjawulo okusinziira ku kifo mw'obeera ogiguze.